Ssaabaminisita Nabbanja asabye ensi ez'enjawulo okuteeka ku mwanjo ensonga y'emmere okusobozesa abaana n'abakyala obutabonaabona. Nabbanja bino abyogeredde mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu abakyala okuva mu nsi eziri mu ssemazinga wa Asia ne Africa nga luyindira mu kibuga Tokyo ekya Japan. Nabbanja ategeezezza abakuŋŋaanidde mu lukuŋŋaana luno ng'ebbula ly'emmere bwe likose nnyo okukula kw'abaana ssaako ebyokusoma kwabwe ekiviirako bangi okuva mu masomero. Where there is food insufficiency characterized by hunger, malnutrition, stunting of children, and anemia, learning and performance is negatively impacted, causing high dropout rates, child labor, teenage pregnancy, loss of learning periods, repetition in classes, and violence against children in school. This hinders access to the attainment of quality and inclusive education. Ono awadde ekyokulabirako kya Uganda ng'ebyali bituukiddwako mu kukulaakulanya ekitundu ky'e Karamoja bwe byataataaganyizibwa ekirwadde kya COVID-19 ne kivaako n'ekyeya okweyongera. Government mobilized people to embrace crop farming of drought-resistant and early maturing crops. Unfortunately, these gains have been rolled back by COVID-19 and prolonged drought periods. Ono asabye amawanga naddala ageesobola okuyambako Uganda mu kulabirira ababundabunda kubanga okuva olutalo lwa Ukraine ne Russia lubalukawo obuyambi bwakendeera. That is the DRC, that is Democratic Republic of Congo, Southern Sudan, Somalia, to mention but a few. This is therefore to request for some more support from the international community. Muko omukulembeze w'e Zimbabwe Okuzidya Mnangagwa n'abakyala b'abakulembeze mu mawanga amalala bawadde endowooza zaabwe ku bbula ly'emmere mu mawanga n'ekirina okukolebwa okutereeza embeera naddala okumalawo obutabanguko obutayonoona butonde bwansi ssaako okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. We have an obligation to end hunger, improve food and nutrition security, and promote sustainable agriculture. In Malawi, we are fighting to end many dimensions of poverty, but chief among them is this aspect of hunger, especially among children. Nabbanja era yasiimye omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni olw'enteekateeka z'akoledde abaana mu Uganda ng'eya USO. The First Lady was burdened by the plight of vulnerable women and children. She therefore mobilized women from all walks of life through an organization she founded called Uganda Women's Effort to Save Orphans. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu bakabakulembeze okuva mu Africa, Asia ne Pacific nga lutambulira ku mulamwa okugamba nti okumalawo obuzibu bw'emmere okusobola okuyamba abakyala n'abaana.